Katusabe. Kitange nkukoowoola obeere nange obubaka buno ate era obeere nampuliriza baba ne wamu omukisa gwo nga tuyiga ekyawandiikibwa ebyawandiikibwa ku Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Neebaza Mukama Katonda olw'omukisa gwe nnina okubeera nga ngabana naawe. Obubaka obwa Global Youth Week of Prayer nga tutandika ne day 1 leero eriko omutwe ogamba nti amazima gonna mu kitabo kimu. Ekitabo kimu Bayibuli. Kye kitabo ekirina amaanyi okukyusa obulamu bwange. Kye kitabo ekirina amaanyi okukyusa obulamu bwo. Kyokka ekyo kikikola singa tuba tuwaddeyo obudde mu ekyo. Singa mpaddeyo obudde okuyiga ekitabo kino ekya Bayibuli. Singa oba owaddeyo obudde okuyiga ekitabo Bayibuli, kirina amaanyi ag'okukyusa ate nga gakyusa olw'obulungi. Ebintu bingi mu nsi leero bye tuwa obudde ekyamazima tebituleka kyekimu nabyo bibeera bitukyusa. Waliwo rediyo zituwuliriza, tuziwa obudde era ne zitukyusa. Era empapula z'amawulire ze tusoma nazo tuba tuziwadde obudde era ekyamazima ne zitukyusa. Buli kintu ky'owa obudde kirina engeri gye kikukyusa. Oyinza okubako Facebook page ng'oyabiseera oyagala okubeera updated what's going on. Lazima tekikuleka kyekimu kiba kikukyusa. Eriyo soaps ze tuwakinga ku TV tezikuleka kyekimu, ziba kukyusa. Ebitabo by'osoma birina engeri gye bikukyusaamu. Eriyo abantu be tuwa obudde oba okwogera nabo oba okutabagana nabo, tebakoleka kyekimu. Tutera okutambulira mu mbalanga eyaabo bwe tumala nabo ebiseera oba obudde. Olw'ekyo ekitabo kino ekirimu amazima gonna Bayibuli nakyo kirina amaanyi agankyusa, kirina amaanyi agakukyusa singa owaddeyo obudde okukiyiga. Ebintu bingi mu mulabe byatuteereddewo okutufuula bizi, ng'abamu Bayibuli tuzirina naye akyamazima tetufuna budde kuzisoma. Abalala tuzitadde ne ku ssimu naye ng'okuggyako okubeera ku ssimu tetuzibikkulako apps ez'okusoma Bayibuli, kigambo kya Katonda. Ne twesanga ng'oluusi obudde tubuusa nnyo okugoberera what goes on in the WhatsApp group, naye ekigambo kya Katonda ne tutakisoma. Obubaka bwa leero butukoowoola eri amazima gonna agali mu kitabo kino ekirimu ebitabo 606 ekyawandiikibwa abantu abawerera ddala 40, ekyamala emyaka egiwerera ddala 1500 nga kiwandiikibwa. Kijjudde amazima gonna ge twetaaga olw'obulokozi nga gaaluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Timoseewo, bbaluwa yawandiikibwa Timoseewo ey'okubiri, Pawulo yamwandiikira mu ssuula ey'okusatu olunyiriri olw'16 n'olw'17 agamba nti buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli mu butukuvu, omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Amazima gonna agateekeddwa okubeera nga mbuulirirwa, okubeera nga ntereezebwa, okubeera nga nnuŋŋamizibwa, okubeera nga njigirizibwa gali mu kitabo Bayibuli.
naye okugafuna nina okuwaayo obudde okuyiga ekigambo kya Katonda. Yobu n'olubereberye bimu ku bitabo ebyasooka okuwandiikibwa muddu wa Katonda Musa. Mu kyasa eky'1500 nga Yesu tannaba kukola ki? Tannaba kuzaalibwa. Ye teyamanyanga lwaba naayongera ku Bayibuli eno bw'olyawo. Okutuusa ku kitabo ekisemberayo ddala okubikkulirwa okwaweebwa Yokaana, weewaawo naffe kutuweebwa leero, ekyo kyawandiikibwa mu kyasa kyasooka nga Yesu amaze okukola ki? Obubaka bwonna obwerambise mu Bayibuli kwe kubikkulirwa gye ndi ate kwe kubikkulirwa gy'oli, olw'okwagala Kristo kw'alina gy'oli, olw'okwagala Kristo kw'alina gye ndi, ndokolebwe. Genesis ekitabo ekisookera ddala kibikkula entandikwa ya byonna okutuukira ddala ku kubikkulirwa Revelation ekitabo ekisembayo. Buli wempayo obudde okuyiga Bayibuli eno nyongera okubikkulirwa, so ate buli wenjibikka nengyerabira lazima wabaawo ebirala bigenda okutwala obudde. Ebyo nno bye byogerwako eri mu Yeremiya essuula ey'okubiri onyiro 13 agamba atya nti kubanga abantu bange bakoze ebibi bibiri, bandese nze oluzzi olw'amazzi amalamu ne beesimira ebidiba tanka ez'omu ttaka ebitayinza kubaamu mazzi. Tulina bingi bye tuwadde obudde naye nga by'ebidiba ebisime mu ttaka. Tunoonya councils mu bitebe ebirala bingi, tunoonya councils mu bantu, tunoonya councils mu bassenga, mu bakojja, naye nga okubikkulirwa okwannamaddala okuli amazima gonna mu kitabo ekimu eno Bayibuli. Oyagala amagezi? Soma Bayibuli. Lwe tuyinza okutegeera Katonda. Katuddemu ebibuuzo bibiri tumalirize ekyokuyiga kyaffe ekisooka olunaku olwaleero. Ekisooka, bukakafu ki bwe tulina okusobola okukkiriza nti Bayibuli ya njawulo ng'ekigambo kya Katonda ekyaluŋŋamizibwa? Ekyamazima Bayibuli erina obwegafu obwewuunyisa. Njogedde ku bawandiisi ab'enjawulo naye nga bonna omulamwa gwe gumu, guvaayo bonna. Bayibuli erina omulamwa gumu, bulokozi. Bayibuli erina omuzira, Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli eraga omubi omu ng'oyo ye Setaani. Bayibuli erina ekigendererwa, kwe kubikkula amazima agakwatagana ku bulamu n'empisa za Katonda. Obwegafu obwo mu Bayibuli bugifuula ekitabo ekyenjawulo. Ensonga ey'okubiri ku bukakafu bwe tulina mu kigambo kya Katonda kino kwe kusimattuka okw'enjawulo, kubanga bangi bagezesaako okuzikiriza Bayibuli, naye bw'ayogera mu Makko 13:31 nti n'akatonnyeze tekalikola ki? Tekalisangulibwawo. Ekigambo kya Katonda kino kyakubeerera emirembe n'emirembe, ate kirina okubunyizibwa bwonna. Obubaka obulimu bulina okubunyizibwa bwonna olw'enkomerero emale eyinza okuba ng'etuuka. Ensonga ey'okusatu, okutuukirizibwa kw'ebyafaayo. Bw'osoma ku byalo ebimu n'ennaku ezimu ne biba nga obisanga ng'ate n'ebitabo biwandiikiddwa nga byafaayo bikwatagana n'ebiri mu Bayibuli, obwesibe ng'ekitabo kino kya njawulo nnyo. N'ekirala kwe kutuukirira okw'obunnabbi obw'enjawulo. Bungi nnyo obulagibwa mu ndagaano enkadde naye buzze nga bweyoleka nga butuukirizibwa. Tuyinza okwesiga ekigambo kya Katonda Bayibuli. Okugeza mu Danyeri essuula ey'omwenda onyiro 25:27, Kristo Yesu ayogerwako n'obuweereza bwe bwonna. Kaakano ensonga ey'okubiri ekibuuzo ekyokubiri kye tuddamu nti ng'abavubuka miganyulo ki gye tuyinza okufuna mu kusoma n'okuyiga Bayibuli? Emiganyulo
katutunulire esatu gyokka. Okusooka, okusoma Bayibuli kikusobozesa okumanya Katonda. Si okumanya ku Katonda, oba si okumanya ku bifa ku Katonda, naye okumanya Katonda. Kyetaagisa obudde okuyiga ekigambo kya Katonda, netulyoka tuyinza okumanya Katonda. Kyokubiri, okusoma Bayibuli kundeetera amagezi, naawe kukubikkulira okufuna amagezi, weewaawo okumanya era n'okutegeera. Buli lwe tusoma ebitabo abantu bye bawandiise, tufuna ku magezi, naye amagezi agannama ddala. Ensulo ez'amazzi ag'omuwendo, Bayibuli. Yeremiya bw'atugambye nti tugende ku nsulo ezo, tuleme okudda mu bidiba ebisime mu ttaka. N'ensonga esembayo nti okusoma Bayibuli kikuggya awali ekibi okukutuusa ku bulamu obujjuvu. Omuvubuka bw'obanga oyagala okulongoosa ekkubo lyo, tambulira mu kigambo kya Katonda, kakibeere ettabaaza. Kibeere ettabaaza gye ndi, kibeere ettabaaza gy'oli, tulyoke tutuuke eri Kristo Yesu, tulyoke tufune obulokozi. Buli we tuyiga ekigambo kya Katonda ne tukigabana, tuba tukolera ddala ekyo ekyatulekebwa Yesu Kristo n'agamba nti kale mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri, nga mubayigiriza ate mubabatiza okuyingira mu nnya ya Mwana Yesu Kristo. Mukama atubeere wiiki eno, tubeere nga twezza bujja, nga twewaayo okubeera nga tusoma Bayibuli. Ate bw'oba nga oyinza okugabanako n'omulala, kikole bulungi nnyo, kubanga bwe buweereza obw'okutuuka ku abo abeetaaga obubaka. Bw'oba olina Bayibuli gy'oyinza okugabanako n'omulala, gigabe. Bw'oba olina gw'oyinza okugulira Bayibuli ng'alina obuzibu okugifuna, gimugulire. Naye naffe abatafuddeeyo bufi okubeera nti tugula Bayibuli, nga tuzigule ng'ekiseera kikyayinzika okubeera nti efunika ate ng'ekyayinza okuba ng'eyiga. Mukama atuwe omukisa n'ebigambo ebyo ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina.